Basi nzate ensimbi awo tentuusaawo. Tejja kuba nsimbu. Ensimbi ngamba essente. Si nsimbu. Oyo yankuumira abasawo bange. Esibo. Kati ate sirabanga bantu battima nga bwe wazze nabo. Ye. Mulongere engalo abakyala bageya buviiri bwa musawo. Babuveeko. Kati ye taata omulungi. Abo be baana bange abasawo. Ekitange. Nsaba babasembereza akamasukira. Naffe bamuula ate nga basawo. Naffe bamuula. Eradde nnyabo. Eradde nnyo musawo. Tujjidde mu mmotoka ze zigalabi. Omaze baaba? Omusawo. Mpeera omusawo omulala naye ababuuzeeko. Naffe musawo. Naffe musawo. Eradde nnyo dokita. Eradde nnyabo. Bagayiseemu kulikayo mu saaloni dokita. Woomereze nnyo. Omwana wange ow'obuwala. Abagenyi obasanze otya? Webale kubaaniriza. Omanyi engeri gye tuli mu budde bwa COVID nasazeewo nti mujje mukakase nti nze kitammwe abagenyi bange ate tebandekera bulwadde. Sooka ompe ripooti. Daddy wanjai bonna babadde balamu. Okujjako nsanzeemu abalwadde babiri. Ndowooza ambulance ogiise? Badde sinnaabanga eddagala tulinawo. Tukiwe engalo. Olabye okuweerera. Weebale be baliwo abalwadde abo. Asooka alina obulwadde bw'enjogezo. Abisoto kati. Omukozi otya oyo? Ayinza okuba tamuwadde microphone. Omuwadde microphone. Atereddemu? Ye dad. Ongambye babiri ate owokubiri? Olwokubiri alina obulwadde bw'omutima. Obulwadde bw'omutima. Oyo tumukoze tutya? Wangambye ebyuma ebikebera emitima byasigaddeyo. Daddy, omutima gukuba nnyo. Gukuba gukaaba. Josephine. Annange omukoledde kyoyo. Emitima gy'ebiro bino. Nange muwadde dose. Gye bayita dose queen. Bannaaye muli ba mukisa. Ye mirundi gy'oyagadde ku bbanka ng'ogyayo z'oyagala. Walinda okunooza akawukaasaawo ono azigala agatayagala kuzita azigala ng'azaga mwetegekera mmwe. Ye ono ninga mumanyi ono aluwa ono ali Maddugombo era gye yavudde. Kaakati ye nze njagala nkuleetera emitendera egy'enjawulo. Ye bwe gwomanyi ky'onampa. Ye okiririze ddala nti omulanga nagukolera ddala bw'eba nnume. Ye eri gye bagamba ey'ekyalo. Abeewange buli lwe bajja nga mukuba engalo naye mwanguye kubanga empombo z'abakozi yinza okuwola. Gye ziri nno. Omwana owange akuuma abaana ba muno. Ndeeta. Ekyokuzina kyeyongereza ku buyivu bwe balina tolowooza nti basomerera kuzina. Ate ndabye nabagagga. Ebijjajjo n'owokubiri nga n'emmesi yamuwadde ku ssente. Saagala ate olingirize nnyo. Anti atutaasizza enkuba. Ebyo bya bugagga byange. Ye
buli ekiyingira muno buli nusu eyingira bayange kitaabwe ye abaana abo balabye taata mbalaba asembye eri ye senga wa Buganda era mu kisaakaate yakikulira ye tobolaba n'enjola ya Gomesi ebadde yanjawulo ku balala era Gomesi njirawo ate kubanga abaana bo kitange kolabira beyazika Gomesi akalega kaba kalabika naye akabano teri kalabika ate kubakambalira ekika kyawo naye ye abo abasatu abaddako awo ye abasembedde eno yakulaga gyagwa era kalangira nemututaase ate abasembye eno ababiri ye be bamu kubakola mu Electoral Commission era be bakabala be bakulangirira oba be bakujjayo ku luno mutuyambe mulangirire ekiba kibe bulijjo bakola batya naye kale baana bange abobuwala munamusize ku bagenyi abo era dde nnyo nnyabo kamuteereko wakajjeeko ndowooza Sansopala abasewo ne bannyabo naffe bamuula era tebasebo era dde nnyo muula yeetani basebo bulungi nnyabo kuliko amakubo amakubo tugayiseemu era tebalyabo era dde nnyabo nsibye mutani bannyabo bulungi nnyabo kulikayo mu kasaaluuni baba obuvubuka mutambuze taata omulungi linyiriramu kuba ojja kuyita woogire nanka nze nkujja wano bamukweronda abaana bange oyo nasomerera bwakadaaga Rebeka asomerera bwakadaaga era mubanga ttono ye ajja kubukuguga mu ndowooza omuwulidde eddoboozi tukwaniriza mu gavumenti empya ono kino ekimuli kye bayita kisani flower ye oyo mulimi waabyo naye era ne kala yeeyo nga bwe nakugambye nyabo weebale kulima bimuli kaakati baaba mutuyambe ndowooza nti era gwolina okusookerako omukolo bwe guba gunaanyuma talina kirala kyeyetaaga baasi era nno bano aba people power babunaabakolera baasi ezo zabeeranga za kala yeeri naye bwe muba mutandise okuzigira mutyo ye taata kale kansabe HP onzigirewo bano ate nino omwana wange gwenjagala akubuuzeeko ekibange nino omwana wange gwenjagala akubuuzeeko simanyi oba ali kumpi kakati omwana wange nkwatira omuzindaala awo olamuse ku bagenyi bano yagenze nagwo mwanyinazi amanyisi baana abasebo naffe bamuko tusobala abanyabu naffe bamuula kuliko amakubo tugayiseemu nja basebo ne banyabu mwetuli sebo sebo mugamba mutya ale basebo embeera etambula etya nja basebo ambuleera evuga ya ndowooza enjogera ogiwulidde njewulira saagala nnyo kulambulula bisinga awo ababiri abasoose eno ye be bakulira ebyokwerinda mu Masaka muno tubawe engalo naye abantu baffe mbatukuumire nembwa bazikubatya addako awo ye byamukama omumanyi byamukama yoyo taata byabakama byabakama ye taata yoyo ofunye omukisa tumuwe engalo za byabakama ngaali mu kumunoonya naye ati addako awo payiro atera okumwerabira nti yeye ye addako awo payiroti ye abasembye eri babiri bambega era mulaba asooka eno njagadde mbakulage kuba ab'ennaku zino beeyanjula abantu ne babamanyira ddala ogenda mu kinywero ng'omumanyi nti oyo mbega zze kkubega ye abasembye eri be baabo bambega mpolampola ebyattiya gaasi mbiwu
era lugazi ye kyova olabanga nange nazaala seezaazaza oyo asiimye otyo ogwayero tidde ogugaba bonna bateredde male kugunyika mu ddagala lya nsansa tidde ogugaba tolina kyakkola banaye guyinza okudibirawo ayagala gwa people power tewali kyakkola omwana owange omutambuze ekitanga omulungi omupiira ogwo nkugambye gufunire eddagala ly'ensansa ogunnyikemu ye webunaggwerako ensonyi nga muwereko eddagala osinga eggwanga lyonna likola ekyo olaba kiriwo ojja kugula eddagala ly'ensansa osiigeko kiraga okutwala okusanga singa nno newali bwe bakola naye balabira ku nze omanyi ewaka nze sirya wanange leeta amenva ago bagamala langi eyeggete leeta nakuweereza eri kalungu era okugjako ola akulira ebyobulimi n'abeera nago owewange amala kugasusa ye omutambuze taata omulungi amakubo gasanze otya mutuuse wano mwenna mwotookeredde neŋŋamba osoose kuyisawo banno emwanyoka endagiro yagituwa bulungi nemanyi nazo oyo naye ye anaabaamu engeri kubanga taata talina ngeri yonna endagiro yeyo gye yatuwa kaakati ye olwendo lw'amazzi mwalufunye endowooza taata abasinga abatasinga balekeyo kaakati ndowooza nze nkute taata nga tonnaba kunta kale lindako mbadde nerabidde ate abaana enduusi zange kabagire bajja bakugire nanko bakulamuseeko wano nabo bano olaba baggwerayo ye nga naawe nyamuka ye musanze olukiiko lugenderedde taata nja kukusaba awo okkirize najjukira sapule y'ekawungeezi amaliriza amogoka bumogosi abula esente abaana abange ku bwange njagala obampeerawo akamasukira mwana wange ngaogunda ate wali tuganzinirangamu awo anti taata ekiwumbi engalabi mwenge kubula singa bulijjo tuba n'emikolo bwegiti ayi mwe mwalwayo singa mwajja dda nandibadde nazuula edda ekyama ne wano ngenda kubuukingako nkomewo mu January osibalitooni kati oba otwala olina kulondamu babiri mulundi gumu tuleme kubeeramu olwo lumu abaana omumpeera omuzindala omwana wange alamuse ono yagukutte baba muwala wange wangi taata babagenyi baabo ambabuuzeeko taata era nanti kyenkugambye tusanyusa okubalaba bassebo naffe moola tusanyusa okubalaba bannyabo beewuunya kaviiriko era dde bassebo nabikugambye era dde nnyo nnyabo era dde bannyabo era dde nnyabo okuliko amakulu tugayiseemu olese ali atya mu kutoowu wangi mwali abeewange engalo n'akaluulu taata nzikiriza atuukeko gye bali otuukeko gye bali kammale kubakwanjulira ye oli asembye eri ye akola mu state council
namulabye kasikini. Kachaddako awo ye mwana wange wa munda yakumye ebyama byange byonna. ye oyo mwesiganga mundu mmenye. yaliko ebyomunju. Ate ebyomunju biri ene wasemba. Esebo kakati addako awo ye yaseesa mu byoto bya wano. Simairo nagirabye n'ennyambala ya sapule kale nno alabika akawungeza ebikula ebisanyu yabikula. bannamusizeeko nga bwogambye naawe. Baana mmwe biba bano mujje mubabuuzeeko sebyuma banoneko. Balezi mutegeko Simairo ndabe mutya ano nasomye yabakinga yesimye oli omwavu kamere watebe ekigano wamu waliwo ekisajja to kino kiruvu nnyo. ekiruwa kirabiddewo kirina era kifukamiddeawo. anti kyekibuli kinakwata muliizo ebimanyi tulagamba ono omusajja ono omukyala n'omukyala n'omukyala baagala otya ekyenka buli omu akwaseeyo. ate nompulira bitokoterako obugambo biringa sekkoke enva. babagambye kwasaayo bukwasa kwasayo gyeyo omukono. omukyala kwasayo omukono ogwa kkono bakusitule bababemu akayimba mwetoololemu katono bya mukono. bikoma wano. Sebyuma muyimuke baana bange nakikugambye edda ekutte naye nga ye abo be baana bange ab'obulenzi ye abakoze abalwanye bwezizingirira okulaba nga abaana ab'obuwala abamuno ye sekuli tebeera gguluggulu era we bali ye nze mbasijula abako bansanyudde batekereza n'akasente be baabo. Kakati ye simanyi oba olina kyolagamba oba tolina. ye anze nga mbajjayo nze nga nsigala nkutenda. how are you muko? Wangise. How are you? Are you fine? Okay sir. Kankuweleza ba ogibo bakubuuzeeko. Bonna balamusa omu. Kale. Basaze ka bitano ne batereka ebitaano. Sebyuma bawa akayimba. Nabikuganye. Abaana abange mufukamire nunga yeeyagaliza. Ate nange entendereza owo wasoose okugwikirizaawo. Ye simanyi kikyanoonyezaawo. Ono wesaidizeeyo. Naye mu nsi muno bizibu oli aba nekyabaza. Olubudde eri beppa. Naye taata okimanyi. Alabika ayagala kutabula ku luli okuba ye musaamusaamu. Oba oli awo kale. N'atamanya nti obumpi bunyuma mu lutalo. Tukwaseeyo. Abaana abawala mukwaseeyo omukyala abijja feesi omwana abijja nsawo. Ono naabonyeebonye. Ate biki ebyeyongereddewo awo. Omwana wange ow'obulenzi. Wangi? Wangi taata. Ono asusseewo. Okay. Sebyuma. Mukoba. Sebyuma. Sebyuma lindamu. Sebo taata. Wangi. Mbadde nkusaba taata. Iye. Nga nkusaba mu linnya lya baganda bange bano. Iye. Tubuuze ku bagenyi bano. Kituufu. Taata.
Tusanise okubalaba. Naffe tusanise okubasanga bamuko. Anyabo tubaniriza maka muno. Taata. Iye. Olujja muno. Efe abaana balenga ensonga maka muno. Era taata. Njagala okukwanjulira taata. Iye. Kyabagenyi bano tuli basanyufu okubaniriza maka. Abeewange engalo n'akaluulu. Basebo era dde basebo. Era dde nnyo ssebo. Ye ssebo. Buli muteyo basebo. Mwe tuli muko. Mwebale kujja. Essebo. Era dde banyabo. Kale kaakati abaana abange ab'obuvubuka. Kibuga ky'otwala. Tatanga tugenze mu misa. Tato olunaku lwali lw'abaagalana. Bwe baakazaako olwa Valentine. Ffe waffe tuyita Ventino. Tata Kolo twasoma misa. Kolo faazi yayigiriza yali wakabi mu kuyigiriza. Bye yayigiriza ebisinga byali bikwata kwagala. Okwagala n'okwababiri. Yali ani? Yali faaza Tata olunaku olwo eyayigiriza yali Reverend Faza Irvaziyo Mukasa. Tato kakasiza nti byenjogera si lugero. Kati bagamba sabula oluboozi. Tata bw'ayigiriza byayigiriza ebingi. Ebisinga bikwatagana kwagala. Yagenda okulaba nga byayigiriza binkutteko nnyo. Kumbe waliwo n'omukyala andabye. Agenda okwetegereza ku mukono gwange ogwa kkono nga tekuli mpeta. Oye. Misa bwe yaggwa ne tugenda mu mbuga ya Bikira Maria. Mu ebyo twayogera byali bingi, teyagula mpeta. Tata nsumulula osuna pooki n'akulembedde embwe buddu wewa. Tata bw'amala okwetegereza engalo zange nga tekuli mpeta. Nambuuza lwaki tekuli mpeta. Ne mugamba munnange nkyanoonya. N'angamba jangu nkujja amaggwa. Tata omukyala oyo yali Tereza. Tereza ensonga z'omu maka gano. Yaŋŋamba olwaleero walibawo omwana awezezza emyaka 18. Olwaleero lwennyini? Ye. Era tata kakasa wano omu ku baana bo awezezza emyaka 18. Nakugambye dda munnaye nze nazaala bangi. Ate ng'omusajja Omuganda oli gwe bayita African man. Tabala baano ozaala buzaazi n'oteekaawo. N'opulaningira abo Katonda baakuwadde. Naye bw'abanga waali sooka ogende mu maaso mpulire. Yatugamba alibeerawo naawe ndikusangawo simwogerako bingi. Obadde wa mukisa mbadde nina okuba safaali. Yaŋŋamba ndikusangawo soogera bingi era alibeerayo mu madirisa eyo ng'atulengera. Yaŋŋamba nkugambanga bugambi nti senga Tereza atereza ensonga z'omu maka muno. Kati bannyinaze mwana mulenzi taata omulungi ngamba omutabani owange gwe nzaala wano basembereza akamasukira wakatadde wano awo ampeera omu ku bannyinanze bannyinaze munamusize ku bagenyi baffe abo naffe basenga tugayise nammwe mukuliko omutima wayenesanaabo bannyinaze mwannyinaze gwa kutaaka masukira abantu bano bakulembeddwamu omusajja omutambuzi oyo alombozza ebigambo bingi nnyo n'atuuka mu kanyomero akagamba wano leero waliwo muwala wange aweze 18
tembadde simanyi naŋŋamba era basisinkana eyo manya ku kyaki manya ne bakola biki mbu ne mumulazaanya okujja wano yeggwe bo bamanyi tukiwe engalo n'akalulu ndaba nga agasanga gengattira na Yesu Kristo emirundi gyali 3 kati muwa kamasukira tulabe mwanyinazi wekatajirya anti munnaye gwamala eggobe mu kibya era gwe eggalo ssajja eritta enkokonya ate ne limala ne likuba ennoga bw'obeegaana eyita security. Ndowooza Yesu taliyo. Mwanyinazi abantu abo bamanyi engalo n'akalulu nga tewaŋŋamba biri ebya mmisa byetwali agalubindi zo twazisigaza tuzirina zitwaleyo amaaso muwere eddala ziri zeyeerabira gatera okukuluma mu budde bwe buti simanyi lwaki embeera neekukosa nnyo badde ngamba onoomwesimbako ng'emino gyasigala mu paketi ayagala akimanyi asanyudde atuteka buli ttenga omubi atudde mbalungi alinga gwe banaabegera ekibega okwewombeeka bukiwe engalo mwanyinazi ze galubindi zennyini zeze zituukana ekyongera engalo n'akalulu ekibanga kyekyo nga galubindi zeezo kati olaba bulungi bonna obeetegereza bulungi obalaba bulungi okakasa anti wagambye gwobamanyi kati nze njagala ojjeyo ogenda onokoleyo osinga okumanya oba ogenda ondage nga bwobamanyi si bwe kiri era yita mu bwangu nze mbadde nabagobye edda kuba tulina okumaliriza olukiiko lwaffe HP akatambala ku mmeeza naye nga mutunudde mu kamera ne simayire ennene mumuweereza emitwe olulenzi nga lwegonza baba wakayimba nti munnange terulina byerweraliikirira ate manyi lwandali baba wakayimba mutuukira kumu mu ntebe mumusomerere emitwe mumuweereza mutuukira kumu mu ntebe ebyo nondekera yange oba nalososi yogenze webale sabyoma akadde kayise senga olina byoyagala okulaakirira mwana omulenzi bataata bamaama wangi basenga bakojja bajjajja wamu n'ab'emikwano mwenna ye ono ye mwami wange gwe nalonda ku lwa muwala wange Josephine Namuttu mwanyinaze webale kulonda webale kusiima oli ye yalonda kakati ngenda basabayo abakwasi b'emizimu awo
babayise mungati mu 2-3 senga tula afune ekifaananyi senga omulala tajjayo ndabyenga agenza omufundiriza wali omukono ayinza okuteeka mu bulagwa senga weesigambe weyongere okyo naye nga mumanyi wakati waliwo ekiriwo mbere nga mumanyi nti waliwo ekiriwo